Mukama waffe yeebazibwe, nkulamusizza nate gwampulira n'andaba. Ngenda kwongereza ku bubaka bwe mbadde njogerako obw'amagenda, era ebimu ku bintu bye njogeddeko mu vidiyo ewedde nti buli omu alina Katonda alina pulaani ya buli muntu era eyawandiikibwa mu kitabo. Kati buvunaanyizibwa bwo okumanya, okunoonya, kubanga Katonda ye muwandiisi w'ekitabo. Bw'oba oyagala kumanya information first hand ekwatagana ku kitabo, olina kubuuza yakiwandiika, y'asobola okubuulira ebiwandiikiddwamu. Ki kye ntegeeza? Bw'oba oyagala okumanya ebyakuwandiikibwako otandika obbitambuliramu, otandika obbituukiriza, kubanga jjukira nga bwe ŋŋambye, ku nkomerero ogenda kuwa embalirira okusinziira ku ebyo ebyakuwandiikibwako. Ebyakuwandiikibwako eringa gold standard, eringa yardstick, eringa minzaani kwe bagenda okupimira oba osaana oba tosaana. Kakati kitegeeza bw'oba oyagala kusaana, bw'oba oyagala kumaliriza bulungi, bw'oba oyagala enkomerero yo ebeere ya kitiibwa, bw'oba oyagala enkomerero yo ebeere ng'etuukiridde mu Katonda, bw'oba oyagala enkomerero yo ebeere ya mirembe, ebeere ya ssanyu, ebeere y'amasavu na birungi, oteekeddwa okumanya ebyakuwandiikibwako. Era ekifo w'olina ekifo omu alina okukubuulira ebyakuwandiikibwako otandika obbikola, obituukirize, ate akuwa amaanyi obbituukiriza ye Mukama waffe yennyini. He is the author. Kitegeeza bw'oba oyagala okumanya ebiwandiikiddwa mu kitabo, olina kubuuza yawandiika. Okusinziira ku Dawudi ne Pawulo ne Yeremiya bo bagambye nti waliwo ebyakuwandiikibwako era Mukama waffe yennyini yakuwandiikako ebintu ebyo. Kati oba oyagala okumanya, olina kuddayo eri gye wava, connectinga ne Katonda kitaawo, connectinga ne Katonda eyakutonda, connectinga ne Katonda gye wava, mu nsi gye wava, osobole okutegeera ebyo ebyakuwandiikibwako otandika obbitambuliramu. Bw'oba waliwo ebyakuwandiikibwa kitegeeza nti byanjawulo ku neighbor. Buli omu Katonda singa yali ayagala blanket destiny, buli omu ffenna yandituwandiiseeko ebintu bye bimu. Era maybe ffenna yanditusalidde omusango mu ngeri y'emu. Kyova olaba Yesu ayogera ku talanta. Tujjukira olugero lwa parable of talents. Waliwo gwe yawa 5, waliwo gwe yawa 2, waliwo gwe yawa 1. Katonda Mukama w'abakozi bano buli omu yamuwa talanta okusinziira ku busobozi bwe. Era gwe yawa talanta 2 teyamusaba mbalirira ya talanta 5. Yali tamusuubira kukola amagoba ga talanta ndala 5, yali ayagala talanta endala 2 zokka. Owa 5 tebaamusaba mbalirira ya talanta 2 oba 1, baamusaba ya talanta 5. Kitegeeza ki? Buli muntu bagenda kusaba mbalirira yiyo okusinziira ku magezi Katonda g'akuwadde, ku kifo mw'oli, ku ability z'olina, ku birabo by'olina, ku busobozi bw'olina, ku miryango egigguddwa mu bulamu bwo, n'ebyo ebyakuwandiikibwako Katonda kw'agenda okusinziira okukuwa empeera ekugwanira. Kale ngenda kwogera ku kwolesebwa. Nga bwe mbagambye nti mpeereddwa ekisa ku lwa Mukama waffe Yesu, era neebaza nnyo Mukama kubanga ebintu ebingi bye ntegedde mu Katonda sibitegeddeeko butegeezi nti busomi mu Bayibuli, mbirabyeko n'amaaso gange. Mukama ampadde ekisa ebiseera ebingi ebiwerako okuyingirako mu nsi ey'omwoyo, n'endaba ebintu eby'enjawulo. Ekyewuunyisa ebintu ebimu nsooka kubiraba ne ndyoka ate mbinoonya mu Bayibuli nga mwebiri. Ebimu nsooka biraba mu Bayibuli ate Katonda n'abindaga. Somehow Katonda agenda ansomesa ensi y'omwoyo kiki erimu. Era Mukama obumu ku buvunaanyizibwa bwe nnina kwe kutegeeza ekkanisa kiki ebali mu Katonda n'okubateekateeka okutuukiriza omulimu ogw'abatonderwa. That is my job. Kankiddemu. Obuvunaanyizibwa bwange ku nsi bwe nnaakategeerako nze Miriam Jjumba, kuteekateeka kkanisa, kwipinga kkanisa
mu nsi yonna. Regardless, buli anaawulira kasita aba ng'ali mu Katonda, obuvunaanyizibwa bwange gy'ali kukuteekateeka, kuku-equipinga, kuwa bikozesebwa, kutegeeza, kubikkulira ku lw'ekisa kya Katonda, ensi y'omwoyo, otegeere gye wava, okwate eby'obugagga ebiri mu nsi ey'omwoyo obiggyeyo, obikozese mu bulamu bwo buno mw'otudde mu mubiri guno, osobole okutuukiriza ekyo Katonda kye yakuwandiikako. Mukama waffe yeebazibwe. Bwebwo obuweereza bwange. Kale, kakati nga Julayi 1, 2020 gwe mwaka oguwedde, nafuna okwolesebwa. Mu kwolesebwa kuno nalaba land, ettaka, ekibangirizi, expanse of land nga wanene nnyo 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 nnyo. Ekyewuunyisa, awantu wano ekifo kino kyalabika nga kirina ebintu ebigenda okukolebwako mu maaso awo, naye nga mu kiseera we nalabira ettaka lino oba expanse eno ey'ettaka, tekwaliko kintu, tekwali kizimbe, tekwaliko muti, tekwaliko nnimiro, tekwaliko kintu kyonna. Kati bwe nasembera ne neetegereza, nagenda okulaba ng'ettaka lino oba ekibangirizi kino ekinene ennyo nga kirimu bupuloti obutono obutono nga kyasalibwamu bupuloti. Puloti zino zaali tezenkanankana. Kankiddemu. Ekibangirizi, this vast expanse of land, yalimu bupuloti butono butono butono. Baali bagisalaasalamu bupuloti, naye puloti zino tezaali za sayizi y'emu. Kitegeeza ezimu zaali ntono, ezimu zaali nnene nnyo, ezimu zaali za wakati. Kirabika bannannyinizo baali bagenda kubawa ebikozesebwa okusinziira ku ebikozesebwa baali bagenda okubawa byali bisinziira ku budde bwe babawadde, ebirabo bye babawadde. Kyova olaba waliwo abaalina puloti entono, waliwo abaalina puloti ennenenene, waliwo n'abaalina puloti ennene ddala. Ekirala, puloti zino zaalabikanga za njawulo, buli puloti ng'eyawukana ku ginnaayo. Era nga kirabika nti buli puloti erina nnyiniyo gwe baagikolera. Oba ntegeerekese? Buli puloti yali tefaanagana na ginnewaayo mu sayizi, mu sheepu n'ekika ky'ettaka. Kubanga nze we nali mu bbanga kati nga nsobola okuzuuminga. Olaba abantu baba bakola firimu, amanyi okulaga ng'omuntu ali mu firimu ali wala, then n'amala n'azuuminga. Kati nze nali waggulu mu nsi y'omwoyo, nali waggulu, kati nga nsobola okuzuuminga n'enkebera, natuuka n'okulaba ettaka, ekika ky'ettaka. Ettaka erimu nga lirimuko amayinja, eddala ng'ate lirimuko ng'omusenyusenyu, egamba nga n'ebika by'ettaka mu puloti ezo bya njawulo. Kati ng'ettaka ku puloti A lya njawulo ku ttaka eriri mu puloti B, lya njawulo ku ttaka eriri mu puloti C. Kirabika buli puloti yalina nnyini waayo ow'enjawulo. Kaakati nagenda okulaba nga ndaba abantu baali ba bika bya njawulo. Nalaba ab'emyaka abato, abakulu, abakadde, abakazi, abasajja, abazungu, abaddugavu, abachina, basically kankyogere bwe nti baali abantu abava mu nsi zonna, mu mawanga gonna, mu nnimi zonna. Naye abantu bano baali mu biguruupu, baali bali grouped, baali mu bibinja okusinziira ku bumanyirivu oba ku experience gye baalina. Baali baba groupinga oba baabateeka mu bibinja okusinziira ku skills ze baali balina, okusinziira ku occupation, okusinziira ku profession. Era mu groups zino zeezijjukirako ze nalaba. Nalaba abalimi, nalaba ba engineer, nalaba abasawo aba different specialties, kugamba abakugu mu different fields. Nendaba ba hoteliers, abantu abakola mu hospitality, nendaba abasomesa
abannasale nga abannasale bali bokka, aba primary bali bokka, aba secondary bali bokka, aba high education bali bokka. Nendaba abantu abali banoonyereza ba researchers nga nabo bali bokka. Nendaba aba financiers nga bali bokka. Nendaba abasuubuzi nga nabo bali bokka. Jjukira ba mawanga ga njawulo, ba nnimi za njawulo, ba myaka gya njawulo, ba kala za njawulo, ate ba occupations, skill levels, professions za njawulo. Ezo ze ndisikinzeko ze nzijukira off head. Abantu bano bonna baali beeteefuteefu n'ebikozesebwa. Kitegeeza abalimi baali balina enkumbi, baali balina tractors, baali balina obukugu, ba engineer nabo baalina ebikozesebwa, abasawo baalina ebikozesebwa, ba hoteliers baalina ebikozesebwa, researchers baalina ebikozesebwa, abasomesa baalina ebikozesebwa, ba financiers baalina ebikozesebwa, n'aba business baalina ebikozesebwa. Jjukira njogera ku magenda, njogera ku destiny, njogera ku buweereza. Kati kitegeeza for now kitegeeza nti obuweereza oba okuyitibwa si kwa ku kituuti nga bwe tulowooza. Abo just section y'emu. In fact okusinziira ku kwolesebwa kwe nalaba saalabamu basumba. Maybe for them they had a special thing, simanyi. Nze be bano abantu be nalaba. Abantu bano bwe nagenda nga nsemberera ebibinja eby'enjawulo, jjukira nze nali waggulu. Ate jjukira ensa y'omwoyo oba owulira ebirowoozo by'abantu oba obiwulira ng'ebigambo baba boogera owulira nga it's loud. Kakati baali balina groups zino, within groups nga balina conversations, balina emboozi gye baali banyumya nga balabika balina omuntu gwe balinda. Kankiddemu. Within these groups baali mu conversation, baali mu kunyumya, balina emboozi gye banyumya naye ng'eyogera ku muntu omu gwe baali balinda. Kitegeeza ba gardeners baali balinda omuntu y'omu, ne ba engineer, ne ba doctor, ne ba hoteliers, ne ba researcher, ne ba teacher, ne ba financiers, ne ba traders. Bonna baali balinda omuntu y'omu okusobola okutandika okukola. Kakati saasooka kutegeera ani gwe baali balinda. Kakati kye nakola ne nzika wansi ne ŋŋenda ku group, ku kibinja eky'abalimi, ba gardeners, ba farmers. Ne mbuuza omukyala omu, ne mmubuuza mulinda ani? Lwaki temukola? Ebikozesebwa mubirina, buli omu puloti ye weeri, kugamba nga buli kimu weekiri naye nga tebalina kye bakola. Omukyala yaŋŋamba bw'ati, genda mu gurupu y'aba doctors y'abasawo, obuuze omusawo yambulira erinnya ly'omusajja oyo, nanga gwe gendayo obuuze omusajja oyo y'amanyi ani gwe tulinda. Yaŋŋamba genda mu gurupu y'abasawo y'aba doctors, bw'otuukayo oyogere obuuze dokita bw'ati ne bw'ati, omubuuza ani gwe tulinda, yajja kukubuulira. Era natambula ne ŋŋenda awaali gurupu y'abasawo. Gurupu y'abasawo yo yali mu kizimbe, teyali bweru, yali mu kizimbe nga kiyooyooteddwa, kyali modern, nga kiyooyooteddwa bulungi, nga kijjudde abasawo aba buli kika, aba buli kkala, aba buli myaka, aba buli skills. Era nzijukira nawulira emboozi bwe nasembera ne mpulira emboozi gye baali banyumya, baali bagamba bwe bati, tulina gwe tulinda, tweteeseteese naye tulina gwe tulinda bw'anaatuuka nga tutandika okukola. Era bwe natuuka ne mpita erinnya ly'omusawo oyo. Bwe naliyita omusawo oyo n'avaayo, yali musajja nga muwanvu, era bwe yajja n'anneeyanjulira n'aŋŋambulira erinnya lye. Bwe namwetegereza omusajja ono yalabika ng'akooye, like ng'alindidde ebbanga ddene nnyo. He looked exhausted and tired of waiting. Bwe namwetegereza yali ayambadde ebyambalo by'abasawo, ayambadde clinical coat eya white, ng'alina peeni wano mu pocket.
ng'alina paper mu nsawo ng'alina ne stethoscope. Stethoscope tugimanyi gye bateeka mu matu okuwuliriza. Basically he was ready to work. Yaŋŋamba bw'ati, ffenna tuli wano twapatanye, we were hired. We were hired. Ffe abali mu kizimbe abasawo na groups ezo zonna z'olabye ebweru ne z'otannatuukako ffenna twatumibwa kampani emu corporation. In fact yakyogera mu Luzungu yagamba all of us here were hired for service. All the people outside were hired by the same corporation. Nangamba it's kind of a group of companies that operates in different sectors. Kiki kyategeeza nti gye bayita group of companies ebeera kampuni nga nnene naye ng'erinamu bukampani obutono obuspecializinga mu trades ez'enjawulo. Kitegeeza mother company eri waggulu, erina maybe CEO. Kati mu kampani eyo ennene, group of companies, kampani eyo ennene corporation, ate wansi waayo waliyo bukampani obutono. Okiraba? Kitegeeza bukampani buno obutono buli owned by this big group of companies, corporation. Waggulu wa corporation waliyo nannyiniyo ye CEO. Oba tukitegeera? N'agamba nti ffenna we are hired by that same corporation. Kitegeeza abalimi, abalunzi, abasomesa, abasawo, bayinginiya, ba artisans, bonna aba business. Kampani y'emu ye yaba hiringa. Kampani y'emu ye yabawa skills, ye yaba traininga. Tukitegedde? N'aŋŋamba bw'ati. Naye n'aŋŋamba ky'ova olaba tuli mu bibinja bya njawulo. Lwaki? Ffenna tukola wansi wa smaller companies naye nga waggulu waazo waliyo CEO akulira. Oba tukitegedde? N'aŋŋamba bw'ati, tuli beeteefuteefu okukola naye tulina gwe tulinda tusobole okutandika. Era ekibuuzo ekyaddako namubuuza kuba kye kyali kindeese ne mubuuza mulinda ani? Yaŋŋamba we are waiting for our design engineer. Tulinda design engineer waffe. Mbabuulira amazima nga Mukama ye mujulizi. Gwe mulundi ogwasooka okuwulira ekigambo kye bayita design engineer. Nali sikiwulirangako bukyanga mbeerawo. Era neebuuza design engineer akola mulimu ki? N'aŋŋamba bw'ati nti a top architect planned everything and hired the workers according to their skills. Kiki kyategeeza? Nti CEO nannyini ffe, nannyini nsi n'eggulu yapulaaninga, alina blueprint gye yakola, yapulaaninga. Buli omu n'amuwa ebirabo eby'enjawulo, n'amuwa obusobozi obw'enjawulo. N'agamba naye ono design engineer omulimu gwe kukwata kuleeta pulaani eyo okuva ewa chief architect agituleetere, agiteeke mu nsi ey'omubiri, buli omu asobole okutandika okukola omulimu gwe. Kankidze mu Luzungu. The top architect planned everything and hired the workers according to their skill set. The design engineer was meant to bring what was designed on paper. Basically, ategeeza blueprint was meant to bring what was designed on paper to the physical designs and later assign each of them their plots according to the blueprint of the chief architect. Kiki kyategeeza? Kibalinda design engineer ono omulimu gwe buli omu kukwata blueprint, okusinza ku blueprint ya Katonda, okusinza ku pulaani ya top architect. Buli omu amuwe puloti amugambye nti gwe gundi gwe olina kubeera wano, gwe olina kubeera neyo puloti yo okusinziira ku pulaani. Kitegeeza alina kukwata pulaani blueprint eri evudde wa top architect ye Mukama waffe yennyini. Tukitegeera Katonda nga bwe nabagambye mu vidiyo ewedde nti Katonda alina pulaani eri written
waliwo pulaani eri mu kitabo ey'obulamu bwo. Kati omulimu gwa chief design engineer kukwata pulaani eyo eri ku lupapula eri mu kitabo agikuleetere akole physical design. Oba okitegeera agikwata agijje mu nsi ey'omwoyo agireete mu nsi ey'omubiri agikutegeeze. Bw'anaamala bw'ate akukwate akuteeke mu kifo mw'olina okubeera okusinziira ku blueprint kyegamba. Kitegeeza alina kukoppa ekiri ku blueprint mu kitabo akiteeke mu nsi ey'omubiri, ekiri mu kitabo akiteeke mu nsi ey'omubiri. Omusajja bw'atyo bwe yannyinnyonnyola. Era namubuuza bwe nti kakati design engineer gwe mulinda agenda kujja ddi? N'aŋŋamba bw'ati, ffenna tukyamulinda era tetumanyi ddi lw'anajja. Nagezaako nange ne ŋŋamba nange ne njoyininga ekibinja ne ŋŋamba kankole ki? Nange kanninde design engineer. Naye munnaaye kirabika Katonda teyayagala nneeyongereyo ne nkomawo mu magezi gange. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati ensonga eno mu butuufu bwayo saategeera kikyetegeeza mu kaseera ako era nzijukira the next day nakwata essimu ne ntandika okukebera Google nga nkebera design engineer kyeki era akola mulimu ki kuba nali sikiwulirangako. Nabuuza abantu abawera buli omu nga mbulira kike. Naye ku lw'ekisa kya Katonda Omwoyo Omutukuvu agenza mbikkulira agenza alukaaluka design engineer kyategeeza basically okwolesebwa kuno kutegeeza kino. Kukonfaaminga Bayibuli kyeyogera nti waliwo ebyatuwandiikibwako buli omu ku ffe waliwo pulaani ya Katonda blueprint ya Katonda eyakuwandiikibwako. Omulimu gwo kitegeeza kyekiseera osabe Katonda asindike design engineer akwate ebintu okusinza ku kyentegeera Katonda asindike obuyambi Katonda Omwoyo Omutukuvu atranslatinga akwate ebyo ebyakuwandiikibwako mu kitabo ekyo ekikukwatako nga individual abikuleetera abikutegeeze mu nsi ey'omubiri osobole okutandika okukola ku assigning. Jjukira buli kikozesebwa kikuwadde. Katonda tasobola kankuwa example. Sisobola keera ku makya ne nkutuma ne nkugamba genda ondeetere kino nekino nga sikuwadde ssente. Singa nkutuma ne ngamba ve Kampala genda e Kabaale ondeetereyo obummonde. Kitegeeza ngenda kuwa transport, ngenda kukuwa obudde, ngenda kuwa ebyokulya. Ebyetaagisa byonna gwe okukola omulimu gwe nkutumye mba mbitaddewo. Kitegeeza ki? Ti Katonda mu kuwandiika mukola blueprint eyo okusinziira ne ku kwolesebwa kwe nkunnyonnyoddeko. Abantu bano baali balina skills, balina abilities, balina we balina okukolera weewali, bye balina okukozesa babirina, naye nga bakyalinda blueprint eyo eve mu nsi ey'omwoyo. Bagitranslating mu physical design ng'ani akikola? Design engineer. Design engineer ye Mwoyo Omutukuvu. Amiina. Kitegeeza tosobola kutuukiriza kuyitibwako. Tosobola kutuukiriza byakuwandiikibwako nga teweekutte ku Mwoyo Omutukuvu. Yagenda okusomoola ebyama ebiri mu mutima gwa Katonda bye yakuwandiikako. Agenda kukwata ekitabo kyo akibikkule literally atandika okutegeeza akugambe nno kitaawo nti ye kino kyayagala okole, kino kye yakuyitira. Tagenda kukutegeeza butegeeza naye n'ebikozesebwa agenda kubikuwa. Oba ntegeerekese. Bannaayo obubaka buno nkwegayiridde bw'oba osobola. Budownloading ensaasira oluusi vidiyo zino ziwanvuwa naye mba njagala obubaka buno mbwogere mbumaleyo omuntu osobole okutegeerera ddala ebintu bino bye njogera. Mukama mpadde ekisa okubitegeera. Kyeva olaba nange mbigabanako naawe. Sigambye nti bitegeera in the entirety. Kyentegeddeko nze nyange kye nkutegeeza. Kiki kye ŋŋamba? Toliwo by mistake. 1, 2. Olina Katonda kye yakuyitira. Abantu abasinga abalokole simanyi njigiriza eyo gye yava.
Tulowooza nnyo nti okuweereza Katonda kugenda ku kituuti bw'oba togenze ku kitaawo oba toweereza Katonda. That is a lie. Kati kankuwa example, abaana ba Isirayiri byali ebika 12. Mukama n'akwata ekika kya Yusufu n'akigabanyaamu Efulayimu ne Manase, kitegeeza ebifuko ebika 13. Mukama n'akwata ekika ky'Abaleevi n'akyetwalira n'agamba this is my first born. Gitutte musigadde ebika 12. Kyekika kyokka ekyali kirina okuweereza mu yeekaalu. Ebika bino ebisigadde 12 ng'oza byali bikoza bo baali tebaweereza. Oba tukitegedde? Kati tebakulimbanga. Tokkirizanga muntu kukulimba nti oba toyimidde ku kituuti oba tokoze mu kyaki nti oba toweereza. Obwo bulimba. Nkubuuza ekibuuzo. Ebika ebirala 12 byali bikola mulimu ki? Byali tebikola, Katonda tebayita kola. Kitegeeza ki? Nkugambye mu vidiyo ewedde nti obuweereza bwa mirundi ebiri. Waliwo obuweereza obuli wakati wange ne Katonda n'obuweereza obuli wakati wange n'abantu. Okusinziira ku kwolesebwa kuno nze nalaba abasomesa, bayinginiya, badokita, abalimi, abasuubuzi, babankers, bahoteliers. Kitegeeza ki? Nti buli lwokeera ku makya n'ogenda n'osomesa, n'ogenda n'ojjanjaba, n'ogenda n'okola bizinensi, n'ogenda n'okola mu wooteri yonna gy'okola, kasita kubanga kye kyakuwandiikibwako oba oweereza Katonda. 10 ku kinnaakyo. Ekisumuzo kiriwa? Kutegeera blueprint yakuwandiikibwako, kutegeera pulaani ya Katonda. Omwoyo Omutukuvu agitranslating agikuleetere mu physical design, agikutegeeze, akwate resources ebikozesebwa abikukuŋŋaanyize, otandike okukola ekyo Katonda kye yakola ki? Kye yakuyitira, kubanga kye bagenda okukubuuza. Ky'ova olaba puloti z'abantu zino zaali za njawulo. Ebirungo ebyali mu bantu bano byali bya njawulo, puloti nazo zaali tezifaanagana. Ow'ettalanta 5 tebamubuuza wa 2. Oba kitegeera? Kati bw'otatunuulira wa ttalanta 5 olw'okuba gwe baakuweemu. Kati mu parabeni eya ttalanta, omuntu eyalina ttalanta emu we yakolera ensobi. Baamuwa kitono ate n'akikweka. Eyo ensobi gye tubeera nayo bw'olaba, kankuwa example. Osobola okuba nga gwe ttalanta yo maybe kuwandiika. Nga toli muyimbi, ng'oli muwandiisi. Kati ate n'oyagala okuyimba, ate ng'oli just muwandiisi. Oba kitegeera? Oba n'obeera omuyimbi ng'ate oyagala kubeera muwandiisi. Ky'ova olaba osobola osanga asikaali. Osobola osanga asikaali nga gwe mulimu gwe kwe kuyitibwako. Ng'akola omulimu gw'obwasikaali nga basically nga toyagala aveewo. Lwaki? That is his place w'alina okubeera. Ate n'osanga omuntu ng'akola ku reception bannaye naye nga yeeyisa nga asikaali, alinga musirikale. Kitegeeza aliwo abantu abali misplaced. Kiki kye ntegeeza? Katonda agenda kukubuuza byakuwandiikibwako okusinziira ku kigero ky'akuwadde, okusinziira ku puloti gy'akuwadde. Katonda by'agenda okukubuuza. Tagenda, engineer tebagenda mubuuza bya dokita. No. Bwe buvunaanyizibwa bwo kati okuyingira mu nsi ey'omwoyo, otakabane mu mwoyo, osabe Omwoyo Omutukuvu. Nkukakasa buli kintu kyonna ekizaalibwa mu nsi ey'omubiri kigenderako okutakabana. Omukazi, nze nina abaana 2. Bw'oba ozaala wabeerawo bulumi. Bw'oba ozaala eky'omwoyo wabeerawo bulumi. Tebigenda kubeera byangu. But it's going to be worth it. Lwaki? Tewali kintu kisatisfyinga muntu. Katonda oba akuwadde emyaka 5 nga gyakuwadde mu nsi, ojja kugenda osanyuka. Lwaki? Ng'okimanyi ky'otuukiriza ekyakuwandiikibwako. Okusinga okuwa emyaka 5, mazima ddala nga tolina kye wali okoze ku byonna Katonda bye yakuyitira. Kigenda kukaabya amaziga, ojja kwejjusa. Katonda ky'atayagala y'ensonga lwaki aleese obubaka buno. Nkwagaliza omwaka omulungi oyingire mu ebyo Katonda bye yakuwandiikako. Obubaka obuddako bwe ngenda okwogera, ngendera kwogera ku kwolesebwa. Unfortunately obudde nina butono. Ngenda kwogera ku kwolesebwa era okukwatagana ku message eyo yennyini. Ojja kweyongera okutegeera lwaki watondebwa, lwaki wasindikibwa mu nsi, lwaki oli ky'oli, lwaki osobola by'osobola, lwaki tosobola by'otasobola. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.